The newsroom, where untold story is revealed. Ache kumide kumukoto gwa Beyond the Newsroom nkwebaza ekyokola kya mwendo mungi nnyo nnyini ddala ate okubeera nga buli mboozi gye tugenda maaso n'okubeera nga tussaayo ogigoberera bulungi ekyo nno kyemukola kya mwendo mungi nnyo nnyini ddala temujjanga okwo agafa ewa Eddy Musuuza ne David Lutalo ate oba oliawo si birungiko biki ebyatuuseewo Eddy kenzo gyabadde mu bitundu by'embalala kosa musajja mukulu ono amanyikiddwa nga David Lutalo byonna mbikuleetedde gwe nno angoberera kaakati nno ebya full figure bibino tebinnagwa bikyagenda mu maaso n'okubeera nga oba oliawo biranda Lukwago Elias biki byayogedde then kwoteeka Balamu Balugahara wuuno nno ate ye ebibyese birungi webale kubanga otulaba nze Eddy yakutuusako ensonga kaakati nno kantandikire wano nkusaba n'obuwombeefu obw'ekika ekya waggulu video soko gyempeere like bw'ogiwa like oba ogiwadde muliro ogukitamuza okutuuka ku buli sekinnoomu ali eyo ate n'asobola okufuna emboozi ennyuvu nga zino wano wennyini we tuba tutandikira musajja mukulu ono amanyikiddwa nga Ssaanya avuddeyo n'agenda maaso n'okubeera nga ategeeza nti obululu bwa Bobi Wine bwe batiikingira Museveni then akyusa statement n'agamba nti obululu bwali obwa President Museveni bamutiikingira Bobi Wine era Museveni kyayogerako ekyokubba obululu nti kituufu bagenda maaso n'okikola jjukira nti abaana baneeno bakwatibwa mwaka gwa 2020 ne bateekebwa eruzira naguno gwa Kampaka we bavuddeyo mwaka gwa 2029 ng'okulonda kwali kwa 2021 kaakati awo nno bwe baba bakola statement ezefaananyiriza bwe ziti kusaba owuliriza ebigambo bino twetonda ku lwekyo okuba nti twatiikinga obululu obutaali bwa Kyagulanyi ate ne tutuukingira Museveni okirenge ne tubutiikingira Kyagulanyi okulaba nti muzeeyi n'abanga akalulu kano oba oliawo naye tumusuubiza nti nze bampita kanoonya eno eggaali gy'afunye emwegasseeko egenda kumuwenjeza akalulu tubadde musajja omusajja ne olaba ali ku bunkenke omumwa twagusirisa kimanyi kye tusobola okukola yaŋŋamba neeyiweko amafuta ngene neetulisize ku poliisi nfe n'abasirikale n'ekikola kyennyini ebintu biri ku likodi mwabiraba TV zaabiteekayo okitegeera so kaakati akimanyi kye tusobola okukola era tusaba muzeeyi oba anaatuyingiza mu security oba anaatuteeka mu SFC kuba katuulya twagala kumukolera kulaba nga eggwanga tuligattako fe abadde bateekateeka okugala eggwanga tulizimba ate tubadde tuzimbulula lizimbulule so tumusaba omukulembeze w'eggwanga abeeko waatunyiga tukole naye ne twebaza omukyala Jennifer Full Figure eyayingira mu nsonga zino Jennifer Full Figure tumwebaza omukulu ebuvanjuba n'ebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 453 68 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu kkoowa eryo mwebale kutuwagira thank you omukyalo ono muzeeyi tukusaba muwa promotion ayina kuba na ssaaba minisita kubanga okuva we yayingira mu nsonga zaawedde omukyalo ono namukubira luzira essimu ng'ennaku mu ngeri y'emu ono yennyini Ssaanya era ategeezezza n'agamba nti emmotoka eya Kyagulanyi nti eyo omuhoozi ye yagimuwa nebasajja n'omuhoozi okugulira Kyagulanyi emmotoka ye bamala kubanga bamuwe obuyambi bwe ffe n'asindikayo ffe n'atwonoona n'ayonoona Uganda mu mawanga g'e Bulaaya nti baasibira abantu obwereere ono nno ategeezezza n'agamba nti bwe bakutte Besigye ebitongole bingi eby'amaanyi byageze mu maaso n'okubeera nga bigenda mu kkomera okumulaba naye nga bo ku myaka 4 gye bakulunguddeyo mpaawo n'omu agenze mu maaso nakubeera nga abalaba era ne wano waali tamanyi wa watandikira kubanga buli kye yaleka mpaawo nakimu kwagenda kubeera nga atandikira ako nakawugeddeko naye nalabye ku buli kika kya kitongole nga kijja ne kimulaba naye nga ffe eruzira gye tubadde era twebaza abakulu abakulira ekkomera be babadde batulabirira nga batuleetera kaddayate hosi n'akyusa n'agamba katubaleetere ku muwoga abasibe katubaleetere ku lumonde tubadde tulya kawunga ka prison era gye enkoko gye nalidde byonna byayise mbuyisi sina emmere gye mbadde mmanyidde kabadde kawunga kali akalimu ebikongoliro nga kenteeka mu lubuto naye bwe nataddemu emmere y'ensi
byonna byayise mbuyisi so twebaza gavumenti ati ebino nga bitadde ku mabbali musajja mukulu oyo njagala nkujjukiza bulungi omuvubuka amanyikiddwa nga Mwesigwa Eric Onono naye yakwatibwa bwe yateebwa n'agenda maaso n'okubeera nga paradingibwa maaso ga General Felix Kraije era n'agamba nti ebikolwa bino byonna bye tubadde tukola gavumenti okubeera nga tuvumaganya gavumenti eno Kyagulanyi yadda bitukozesa era n'okutulugunyizibwa bantulugunyiriza ku kitebe kya NUP oluvannyuma n'avaayo n'ali ebigambo bye nkusaba owulirize ebigambo bino ojja beera ng'obireetinga ku bigambo byasaanya omanye kiki ekituufu ekyandiba mu mutima gwe oba oliawo so manja kujja propaganda yabadde atambula nga baleeta abantu simanyi alina tocha alina byatusiddwako. That's why yomulaba nga ndi wano ndikogera njagala mbagambe so nga bwe badde yonna ebadde etambula nti bino byantusibwako si government si yabintusaako byakolebwa kibiina kya NUP. A few moments later. Basaba mu nsonyiwo byonna ebyaliwo. NRM yankozesa okwogera byonna byonna bye mwalaba mu mawulire. Nze NRM yakusuubiza sente mmeka? Nze nganze balina bye bansuubiza okumpa. Bakusuubiza ki? Bansuubiza okumpa drone, bansuubiza okumpa sente, bansuubiza okumpa amaka, bye batanaba kumpa. Namalobozi nga ina abamu nga bankubira amasimu inagamba bagenda bagamba abantu ku bitundu gyembeera Mwesigwa bamuwa emmotoka bamuwa amaka. Chema ine mikwano janga amu abali mu kimanyi kino Mwesigwa bamuwa amaka bamuwa emmotoka ali bulungi naye zibanange mbategeeza amazima gennyini. Government ya Mwai Museveni oba government eno bobange bobeera awantu kyenso okukaliginga bageto yuti abali eyo ne bana Uganda abali eyo nyoeranga ku kigambo kyo awo njagala lukubu government eyantusako unovune bwenina busigenda kwera mu bulamu buno era balina bye bansuubiza kakati n'okusinziira ku minisita Balamu Barugahala avuddeyo n'ategeeza nti musajja mukulu amanyikiddwa nga Kateregga bwe yali amise ku swearing in ye oba ku mukolo gwe ogw'okulayira ye yavaayo n'asaba President Museveni asonyiwe abasibe bano era mbu Balamu n'amuwuliriza ajjukira nti wetwogerera akadde kaneno kennyini nga ne musajja mukulu oyo yennyini ayogerwako yagenda dda maaso n'okubeera ng'asala eddiro n'ava mu kibiina kya NUP era ng'agamba ye wakunoonyeza akalulu President Museveni mu mwaka gwa 2026 era ng'agamba ali mabega we mu bufunze yasala eddiro ne yegatta ku kibiina kya NRM naye kankuwa ebigambo bya minisita Balamu Barugahala ogende maaso n'okubeera ng'obiwulira. My family, I took a NUP supporter to attend my swearing in. When he came, he requested the president that we are requesting for one item. I'm a member of National Unity Platform. I'm a councillor, Ali Katerega from Masaka Kabonero. I request Your Excellency to pardon my colleagues. The president told him, I do not have power to pardon someone under trial. I only pardon those ones who have been convicted. So you tell your people and their lawyers to seek speedy trial. So hardly did I know that they will ask me the same question in Parliament. So I went to Parliament. The same question, I encountered it. I pledged to them in Parliament that we shall fix it. I told the Speaker openly on the floor that I will fix it, let them give me a list. So Right Honorable Joel Osenyonyi named me a novice, a learner, someone who doesn't know. Men have failed on it. Who am I to do it that I'm a novice? I said, it's fine. A novice will deliver, will conclude the matter. And indeed, Honorable Osenyonyi, wherever you are, the novice, so-called useful idiot, has delivered what you had failed to do. So, kakati Eddy Musuzo olunaku lwajjo yabukereza nkokola kwoteeka minisita Fiona Nyamutoro n'agenda mu bitundu by'embalala okubeera nga munnange agulawo kye bayita Mbalala Sports Arena era waneeno kwe kuli inido fields or playgrounds then kwoteeka gym n'ebirala ebiringa ebyo. Eddy Musuzo yabiguddewo era embeera yabadde bweti gye yabadde. Tuli ku Beyond the Newsroom okusaba aba Hope Christian Fellowship International Church Africa bakutegeeza nti gwe wenna ali eyo bategese okusaba kw'okwebaza Katonda ng'ennaku z'omwezi 15 ennaku z'omwezi 15 omwezi ogwa Desemba jangu tuwebalize wamu omutonzi ate ku ebyo byakoze n'okubeera nga atuyisa mu mwaka
Enamba zaabwe we ziri wansi awo ku screen nga zitambula bwezityo zisobola bakubirako ate nomanya ebisingawo basangibwa wali eri Kitiko ku Kigo Road bw'oba ova Munyonyo then bayitawo Mutungo then you branch off awo ojjaba otuuka then bw'oba ova wano ku Entebbe Express eno enkadde then oviramu wali eri Seguku then n'okwata ku Lidde Ekigo oba otuuka Butelenfu opposite n'eddwaliro lya Memorial. Kakati nno be bagamba ati bategese okusaba kw'okwebaza osobola okugenda mu maaso n'okubeera nga munnaye twebaza omutonzi. Ebyokulya n'okunywa gyebiri abaweereza ab'enjawulo n'abayimbi bangi be baleese ku lunaku olwo lwe bagenda okubeera nga munnange beebaza omutonzi. Bagidde ate nga mukyawagira mwebalina kufaayo okulaba nga mukola ku mibiri gyammwe to make sure nti mujjana ne mukola training so that you don't get sick. Kyamagezi mangi nnyo omuntu okukuuma obulamu because bw'otakuuma bulamu oba tokuumye oba tolina ssuubi kubanga osobola okuba nga okola nnyo naye ate oluusi n'ofuna obuzibu ne zonna nezookola ne ziggwawo naye bw'ojja wano n'otuuyanamu oba wano obulamu oba obukutte bulungi. So mwebale nnyo mwebale buddala tusaba temujjanga okwo. Nsinga okwebaza muzeeyi nzijjukira nga tumubulira idea ya wano yatugamba biki bye mulimu. Then mu ngeri y'emu musajja mukulu ono amanyikiddwa nga Ichuli. Ndowooza Ichuli tafanga kubanga waliwo ayinza oba nga agulira omugenzi data. Wulira ebigambo byayogera ku Alien Skin ate nkuwe David Lutalo. Polisi yaginafuiza. Ekwali kutawagirabye iyo. Polisi yaginafuiza. Oyo nawe fala biyimba byonna bigeta bituuka December ebyo. Binyuma mu kaseera nange bimanyi okunyumiramu. You know me city at danger. Abadde asobola ovaayo. Natojja vaayo by violence. Sigosoosa ayagala livinga bulamu bwa Bobi Wine obwedda ate nga ne Bobi Wine yabukola ki tetukyasobola kukkiriza violence tujja kunafuye era ngenda ku TV nkunafuye amisiridiga abavubuka ajja ku stage nga yeegaayo omuddo okumanya oli w'amaalo olowooza gwosoosa oli akakoola oli fala kakuleze bulezi gamwa ne gagaziwa munoona ne mbiramu ebintu ebigeregeze nekyogera ennyo onkuba ndi omanyi gw'omanyira gwe kino kigasiya wamusanga kweni byesu wamugamba anabe namugamba genda onaabe lekera ogaayo omuddo kumanya omusajja oyo ali stupid dance namugamba ojja fiirwa akalango ka Coca-Cola nangamba ndi munene seetaaga Coca-Cola. That's when I realized this nigga is fucking dance kubanga oyina taking example laba Chameleon muyimbi wa amaanyi after 25 years Chameleon yandibadde aba ne basponsa aga nga kuliko Uganda Airlines, Uganda Revenue Authority, KCC, Egg Parliament naye olw'enneeyisa ye tasobola kati. Omuyimbi David Lutalo yabadde agenda mu maaso n'okubeera ng'ayimba wano nno we yasinziridde n'agenda mu maaso n'okubeera ng'asaba abawagizi be naddala aba Alien Skin okugenda mu maaso n'okubeera nga bawanika mikono gyu mu bbanga nga bwe bagamba nti Free Alien Skin. Kino eno Lutalo oba anoonya masannyalaze oba ye solidarity esaana okuba mu bayimbi nze naawe wabula gwayina ekyokusalawo. Olwo kyenjala oyisaawo ano waliwo abawagizi ba Alien Skin jala mugambe Free Alien Skin, Free Alien Skin. Yes. Kakati nno mu ngeri y'emu musajja mukulu amanyikiddwa nga Elias Lukwago ngono ye munnamateeka omukukutivu wa Dr. Kizza Besigye yabukereza nkokolo okugenda mu ggwanga erya Kenya gye yasanze emiziziko mingi mu kubeera nga ajjayo ebintu bya Dr. Kizza Besigye nga bamaze akabanga nga ab'ebyokwerinda babaganya obikwatako ne bagenda mu maaso n'okubeera nga bakwatagana ne bannamateeka okuva mu ggwanga erya Kenya kwoteeka ne mu nsi ez'enjawulo okulaba nga batuuka okujjo ebintu bino ewabadde ne amagye kwoteeka poliisi eyeeyo n'eyaakuno okubeera nga bakola search mu ruumu Besigye mwe yali agenze okubeera nga asula. Ebintu ebyaggiddwayo kwe kuli ensimbi ze ng'entono omuntu z'alina otambula nazo passport 2 emu eyaggwako kwoteeka n'empya eriko n'essimu ye ebintu ebyasangiddwamu kwoteeka engoye. Era musajja mukulu amekeddwa nga Elias Lukwago akomyewo nabyo mu ggwanga lyattu erya Uganda. Nkusaba owulirizeeko ku bigambo bya Elias Lukwago. We have finally managed to secure property of Dr. Kizza Besigye which had been left at the Waridi Paradise Hotel
where I had been booked for the book launch of the Honorable Martha Karua, which was scheduled for the following day, Sunday. Unfortunately, when he had checked in on Saturday, he stayed there for about 3 hours, and he moved to Riverside Apartments, where he was picked from together with his colleague, Obed. But since then, security operatives from within Kenya and those who are presumed to be from Uganda have been visiting Paradise Hotel, and they wanted to storm into the room, only that management remained firm and said, no, you cannot access the room in the absence of the occupier. What these people, the security operatives, did is to get the court order, which they produced on Friday morning, and management had no choice but to budge and allow them enter the room. They literally ransacked everything and turned everything upside down, checking each and every aspect which was within the bags of Dr. Kizza and within the room. So by the time we arrived in the afternoon, we found some of them were still hanging around. For us, we were seized with a copy of a power of attorney which had been issued in my favor by Honorable Winnie Byanyima as the attorney of Dr. Besigye, authorizing me to collect this luggage. So when we presented to them, they had a team of their lawyers. They raised quite a number of issues. Luckily enough, I had also been accompanied by a formidable team of lawyers whom I am indebted to. The team headed by the chairman of the ICJ, International Commission of Jurists, so many lawyers from there, and also my brother Evans Ogada, who heads the Rule of Law Committee of the East African Law Society, and a couple of other lawyers. We entered into a legal kind of battle there. Eventually, they made consultations here and there. It took a lot of time, but later in the night, they conceded and allowed us access the room. We found everything literally strewn around the room, all the properties scattered everywhere. So we decided to record each and every item in an inventory that we finally executed. I signed on behalf of Dr. Besigye, and management also signed. They also demanded that we clear the outstanding bill of 85,000 Kenya shillings, and yes, we had to clear the same, and also a couple of other things they needed us to address, and eventually they released the property. Unfortunately, they retained a property belonging to Obed Lutalo, since we are not in possession of a power of attorney from any of his relatives. So we shall pursue that at a later date. I must commend the team of lawyers who helped us pursue this, and also we agreed amongst other colleagues and lawyers and senior politicians here, Honorable Martha Karua, Honorable Rengo, and others. There are a number of legal steps that we are going to take, which we have agreed upon, and the country will be informed in due course. Agaliza bye munjagaliza banywanyi tusinkane nga Katonda asimye ate mbakubiriza okwekuuma. Leero nnaku lwa Sunday, mugende musabe mutendereze omutonzi. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.